Segirinya yeyo mayika naffe Segirinya owamu ne bakirapasons atali kwereeta okukolyewa tukusaba ogenda otulewa mabega waleeri omutima mulungi. Omulambo gwa Segirinya yonna gye guyise mu constituency ye ey'Ekawempe North abantu bavuddeyo ne bakuba enduulu n'emizira nga bamusiibula omulundi ogusemberayo ddala. Jumaaye gyasembyeyo kubeera nga asaala actually ye nga tagisadde wabula gy'abaddemu ebadde ku Kawempe Embogo neyo nayo nga constituency ye okusinziira ku program nga weri mu kubeera nga etambula ku makya g'olunaku olwaliro bakedde kubeera nga bamutwala awo ku paliamenti ekiro yasuze Makerere Kavule ku kitebe ky'ekibiina ky'abadde akiikirira International Unity Platform ku makya ne bamutwala mu paliamenti ku ssaawa zigenza okuweereza ejjuma mwana watu nga ali ku Kawempe Embogo gyensuubira mu gy'akyali then program endala asobole okubeera nga zigendera ddala mu maaso paka ekyo ky'olunaku olwaleero enkya olunaku lwonna olw'omukaaga paka olunaku olwa Sande lwagenda okubeera nga aziikibwa. Segirinya abantu bamulaze omukwano ne mukufa neera n'abo abatamulaga mukwano ng'akyali mulamu naye tebagumulaze kubanga obuvidiyo bungi bukyeyongera okubeera nga buvaayo nga bulina engeri gye busojja kino nakiri bonna abaatokomoka omugambo ogutagambika. Nze wano ku SMX Media nabagamba internet teyeerabira ekyo tebakikulimba. Internet teyeerabira gwayinza okwerabira caption entuufu gy'oyinza okubeera ng'oteekamu naye yo nga internet tesobola kubeera nga yeerabira. Ngenda sigala nga nkutuusaako updates nga gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell buli kimu nga kigenda okubeera nga kitambula naddala ku nsonga za Segirinya Muhammad eyatuvudde ku bulamu bw'ensi eno eyatuvudde ku maaso ngeri gye zigenda okubeera nga zigendamu mu maaso.